government documents era omuntu ayinza okubayamba mu kintu ekyo yowana wano singa bamuwa oba director of documentation ku NRM yali bayambye nnyo with the facilitation nti nze namanyanga every visitor every important decision nakikolanga mu akatabo at one time bampandikirako ne baŋŋamba nti you are violating civil service rules by using the information that comes to you by virtue of your office and convert them into money generating projects. Information yofuna ku president yojikola mu obutabo n'obufuna mu sente nembaga nti president ayagala ki president ayagala publicity kakati to trace okuja kati abo gundi gyali keya okutracinga gundi tape ya president ejuba nga tusanze muntu ali organize oyinza kusanga teriyo Bukenya bamuwa sente vice president ajulule minister of information bakubiramu ebifaananyi nga sente baziridde 3 billion to transfer bazimbewo woteeri eyo ate nze bannayinwanya entalo woteeri eyo tebampitangako yadde okuŋŋa nti jangu olyemu emmere naye waaliwo olutalo wano nga bagamba nti abo abasajja badinka batunzi baŋŋano tebalina 1,000 Museveni ajjawo minister of information wiki nga Bukenya babawadde 3 billion they didn't give me single money. Owana went there n'ayoola ebifaananyi ebya value okimanyi nti gwe tape eno footage eya independence tujeyazika mu BBC eya wano yabula Mulindo Muwonge oyo another person ye Mulindo Muwonge his family eyina ebizibu naye eyina ebizibu sigamba nti julirayo naye the moment you recognize tugeze singa Mulindo teyasala ddiro okujja mu gavumenti n'asigala emmengo respect gye baali muwadde mu kuziika ab'emmengo yeno no ab'emmengo mu bubbi bwabwe baali mukoleddeko obubbi naye ate family yalifunye ku ssente naye bo bano bakolerako obubbi ne future money ne bazitwala. This is a problem. Kakati nkugamba nti President Museveni arrives in Juba 26 kaakano ate ngenda kati abaana bange babuteeka ku gundi for future bajja kufuna ssente mbakoledde ne bagambye ejjo nti baganda bange bana abasiraamu muyinza ndabeera n'abasiraamu ebbanga ddene baganda bange bakojja bange baani ne abasiraamu bano ba leaders mbamanyeyo Sekanasi Kalisa bajja mu Mark agreement very brown young man waliwo Muhammad Kakoza nga ali Masaka very brown man waliwo Byekwaso Yusufu Byekwaso waliwo Dr. wali Muhammad Kisule bonna bagira mu Mark agreement nabalabira wano naye bakugamba nti abantu b'e Makka balowooza tife mutuleetera mulambo gwa nabbi muguziikewo lw'ebintu nga tatuwadde but we is now getting more money ab'e Makka be basinga abo ab'e Madina. So these things depend on how you manage them. Nti you fail to use Kasirye's name for the future. Muyinza obutaddamu kulaba Kasirye mulala mu family omwo because what has shaped Kasirye kiki ekyo kiki era natulya ekitabo wa Kasirye nga bamwogerako ng'afaanana ne China ku kyalo ewaffe era naye yayina emiyembe n'embwa nga tugiryayo naye ate nga tebakuba ku bakazi baabwe ne Kasirye yayina newaffe China yayina mukazi we nga bamuyita ndibasa kai China nga musajja mukambwe nguyu gundi tata wa Kasirye naye gundi ono tata wange Rutaya ono ayimba naye ayina omusajja gwayimba nti yali mukambwe ennyo naye oluwalo olulalo lwamujjako nti takambwala ku bakazi. Every village had that type. Ewaffe waliyo Nsozi Limale yakuba ekifaananyi kya Yosefu omutuukirivu waliyo eyagaana bamugamba nti ekereziya y'ematale teyingirwamu mukazi ayambadde enkofiira okussa n'amuyingizaamu ne bakubagana ne faaza n'ayingira n'obukristaayo nga mukazi wanyina omuyingiza mu kereziya n'egonda. So these people were shaped by the environment at that time etakyaliwo. Abasajja bedda balina freedom atambula n'embwazi akola ki kakati tudde n'embwa okuziriisa tokyazisobola. In fact ekisinga okunneebungiza mbagamba tinabana abeddire ebyo ebikankima biki if it was possible ng'ebintu bino bisobola okuteekebwa mu zoo eyawamu n'abazungu Buganda would have it kuba buno obubu obwammwe bunnamaaso bwani
abantu baleta Germany gundi simanyani Shepherd simanyani obwamwe traditional bugenda who has tried to keep mwawumba biwumbe byebiraga omukulu w'ekika ky'embwa ayina embwa ewaka iziti nganze benalete teke wange nti kitango muzimu nakugulira emmotoka nange bwe ndifa abaana balina okungulira emmotoka eriwo kalombolombo I'm introducing a kalombolombo to make them work hard tebanteranga we bicycle so kakati emmotoka gye wamugulira ani agitambuliramu era nnaku zino yeyonoonekamu ne bagitwala gye overhauling waliwo omuzukulu omuyika yagivuga naye wa traffic yagikwate mubeeramu omusajja omukulu omukadde ali mu kanzu n'omugwegikwate wa traffic gikwate nze njirekewo mutunke mulenzi mulenzi yekka yagivuga neyetolola omulala bwagivuga kibaki mukamwana wagikuttemu gumufulumya anti mulimu omusajja omukulu ayambadde kanzu n'omuggo gwe omulaba nze kasa wa traffic yagikwata nga njirekawo bwe mba gitunuddemu bwe nti mulaba gikwate mulaba owa traffic bwe gikwate nze njirekewo obajja ajja nga kyetaagisiza omukulu w'ekkanzu baba abaserikale abakoma bagamba ekuba n'amataala ekiro ekolaki abakuume waka kabaga ekuba amataala ekiro ekolaki oba abavuga edudumamu naye njagala nnyo wa traffic yagikwate njimulekere kati abaserikale atuuke nenanyiniyo entale ezisinga obunene oba entale zireeta okuvaako gavumenti they don't emerge as serious issues not at all ebintu ebivaako okusuula gavumenti oba ebintu ebivaako marriage okufa tebiba binene omusajja ayinza okusonyiwa mukazi we nti omuntu yamuzaalamu omwana mugagga munne nakiriza nti omwana oyo si wange kabeere mumaka naye najja amukwata ne house boy n'amugoba kiri ekigumira kino nekigaana so ensi yonna bwogitunulira second world war ani Saddam biki byonna tewabangawo kintu kinene nnyo I have even heard tibiro byonna bimulaba nti lutalo lwa Uganda ne Rwanda conflict mafia yerufunamu era waliwo brisk trade eri wakati wa Uganda ne Rwanda nga bamafia bebagikola nabeera nnyo ku nsalo ya Rwanda naye waliwo omugaba guyita muvumba gwe muggo gwawula Uganda ne Rwanda bagamba bayisaamu ente ne bazitwala eri nabano ne baleeta ebintu kati as you cross the border the mafias are trading tebalina taxation tebalina ki kakati ekyo nakyo president alina ekigira kati baki batategeera ti abantu ba Uganda bali ku ccupa toyinza kugamba baana nti baana mmwe muba mukayanira emmere nja kuggala essomero oyagala balyokye tewakyali muntu asobola kuzzaawo lockdown why lockdown president bwe yagireeta yasuubiza abantu amata n'abasuubiza sabbuuni n'abasuubiza obuwunga okubawa emmere kyali kitegeeza ki era 59 billion nazibaweerawo ne bazirwaniramu ne beesiba kyali kitegeeza nti buli afunye emmere eyo ajja kubanga bweggwawo bamuwa endala si bwe gwali kubanga sikola you have taken responsibility ey'okumpa emmere bagirwaniramu buli kimu bakirwaniramu kakati president akitegedde nti bano yateekawo auditi ye abalwadde bali bameka kubanga nkubulira negamba nti bwe twali tugenda mu kamunye okuteekawo kamunye ziddewo singa president yatuyamba n'agamba nti on addition kamunye okubeera mu sound condition omuntu yenna abatambulidde mu kamunye mutambule n'endanga muntu why to record their records before the vehicle moves tulage essimu yo so that when we identify nti omu ku be twatambudde nabo akalina it is easy to trace those people kakati ekyo okukifuna oyina okubanga mu isolation centers mwe babatwala balya bulungi ne isolation center ziriiyo kati bano mu magezi ne bagala bakuŋŋanya isolation centers zonna babatwalewa enamboole for easy but it has come after president has carried out an audit basirikale be babadde babuuza intelligence ye egenze mu isolation centers zonna to ask is the money released to Ministry of Health zikoze kakati babano it is even allegation yokimanyi tugamba kakati
tetugamba nti coronavirus ono enamba yeyongera naye it is expected. Abajamani bwe baddayo okukola 1000 lwafunanga buli lunaku. Why did they sanitize gye bagenda okukola? Akawuka kano okamanyi ku lubaawo kamalako ddakiika meka? Buli surface kalina obudde bwako. Waliwo ne kamala ennaku 4, waliwo kamala ennaku 9. Kaakati nga tetunnaddamu takisi yali badde sanitized, nga tetunnaddamu takisi kukola galaje zaali baddewo sanitized, ebyuma ebiki, kubanga layifu yaffe temanyidde. Kati ffe tuyina wano tuyina gundi masikisi ayentadde banka liseti ndagenda mu forex bureau omukazi omupoliisi nangoba where's your mask nga njerabidde mu moto. We are not used to this life eyokugira abakazi kibanguyira bamanyidde okwebika ebitambala bamanyidde ki, but we must do it through kubategeeza this is a part of the drug we must swallow. Nze fulumudde wano nabaga nti kino kitwala nga ddagala lya Museveni likaawa lirimu ebizibu, but this is the only way. Tibwotunulya kakati nti ddala present measures yatugamba zaali ntuufu. I don't know how many people abazzeeyo okukola ku waka places zaabwe ne basanga bannaabwe baafa. Ndikundi tetumanyi gyali. Kitegeeza nti eddagala lye twanoga mu ntandikwa lyakola. Kakati president abuuza akugamba kuba bo tebamanyi nti president bwe yejjako ekisaawe eky'entebe ne yejjako ebintu byonna, where is he going to get income? Ayaga kati ategedde mu nziba. Uganda is the only country that has not borrowed money abroad mu COVID. Kenya is heavily indebted. The Chinese left. Abachina mbawulya ku sente. Abachina babawaladde. The Europeans are giving out money through non-government organizations. This is why buli lwolaba nga balaza omuntu ku TV nti talina mmere baba bagende bekalakaze fulungidde wajja emmere eriruddawo. Why do you wait people? Kitegeeza emmere gyeri okitegedde banda. Kakati president kwe kukwata revenue authority n'akwata ebitongole byonna. Era bano bonna abalondeddwa baluyimbazi baani simanyi nti bababuulidde. Anybody who claims to be having a relative of the president najja n'akugamba nti njagala ssente bwe zinozimuwa, you are liable. Gwe gwajja okusiba kuba bali tebakuwangako ku mulimu, yeye yakuwa omulimu. Refuse omunoonyi. Kati bano be baleesa oyo luyimbazi kajina yamugoba muyinula musajja yeyadisayininga oluguudo lw'entebe olulolaba azikamu purposely for zino flyovers. Ono gundi Kanyeke mutunuulira nti ono omukazi anywa be baleeta ye maama Mabira batta n'abayindi wano n'egundi bwe yatuuse mu ministry abafere ne bamukwata amenya amayumba g'abakayanja mbumpadde ennaku 21 omenya amayumba bagazimba ku nnyanja oba ennyanja yegaziye omenya amayumba g'abantu gwe. So kakati ono omukazi gyava emakindi oyo Kanyeke omanyi minister was director wa Kampala State Council ali more powerful than the minister. Equal. Why? Kampala is under the direct control of the president. This is why sente zibiwa mu Kampala nyangu nnyo nti ziva mu national coffers butereevu. Kampala kijja ky'abana Uganda buli omwaziikako nti nga 8 October 1996 Buganda bwe yeerangirira nti yeefuze yagamba nti ntutte Kampala n'Entebbe ne Makerere University. Olukiiko olwaliwo mu kiseera ekyo lwalegiko ne luga nti Kampala talina gy'alaga n'Entebbe kubanga omusolo gubadde gukulaakulanya ebibuga ebyo byombi gubadde kuva mu Uganda yonna. Kakati this the basis why Kampala yajjibwa mu Buganda. In fact bali baga nti Kampala of Uganda. Kati ne bagamba mbu Ssaabasajja Kabaka tajja kuva mu Buganda. Temwabibulyanga ebyo ajja kuba tali mu Buganda. Ne mbagamba will Kabaka need a passport. Kati ne bakibajjiramu kuba bakolera semantics. Kakati Kampala ali direct control. Kitegeeza director wa Kampala ali under the president like a minister. Lukwago kyatamanyi nti ono omukazi kati yawonye campaign. To be a deputy mayor you have to be a councillor. Councillor oyinza okugenda ne bakuwangula oba n'owangula. Ono omukazi Kanyeke kati yafuuse director. Director you can also become a minister if you perform well. Nga tolina na constituency because of your technical gun. Two, she has come at a time of a challenge
ate in fact mu Uganda abantu abatamanyi bintu nze nnumwa nnyo omukazi gwe bayita mukyala mpiima yafuna abakugu ne bamugamba nti ennyanja yammwe eyo eyina fresh water kubanga Katonda yakola ensi eno ffe tetubitegeera ocean omubeera sea fish ekyayina baga nti sea fish bino ebyennyanja biringa amakovu yabebigalagamba ebibeeramu kubanga ago amazzi ga munnyo toyinza kubeera ku ocean ng'oli mu mmeri ennyonta nekuluma noga nti kansene muleke ffe ketuli gyosobola okusena kakati oyo mukyala gundi mpiima abakugu bamugamba gavumenti yammwe ne minisitule ya water tukole naye endagaano leke Victoria bwenaabimbanga amazzi mugatuguze tugatwale because to kill the bacteria to purify water aga fresh water agaleke Victoria chemical ebalesi to purify to make this water eri ku sea oba ku ocean a good example ye Libya yetoloddwa mazzi naye Gaddafi yakwata bilioni za $3 n'agenda mu oasis mu ddungu n'ajjayo amazzi waayi okuddira amazzi gali okajjamu omunnyo ganywebwe mu Egypt bakubuulirirawo nti amazzi gonywa gavudde mu ttooyi era mu Misiri bw'oba oli mu hoteeri ng'onaaba okimanyi nti amazzi gongera kubuguma buli kaseera oddukemu weesiimuula bwesiimuuzi kakati omukyalo oyo yaleeta kampuni nti okugula excess water tireke Victoria buli lwebimba bweti amazzi baba agakuŋŋanya ne bagagula ne bagatwala ebweru kuba tebugayinaako irrigation kati ono omukazi aga nti omenye ennyumba z'abantu do you believe nti ennyumba ya Hamu eyimiridde ku musenyu by the time he constructed that house ne kayanja ennyanja yali eri but because tuyina one explanation tutaddeko dams nyingi naye nti waliwo mu mateeka ekigero kyebakuwa tetunakigaana kuva ku nnyanja okudda enozimba after mita bweziti kyekisalawo kati do you invoke it after or before akatale kewazza nakali mu luguudo Lord Reserve Museveni yakawa amabaati waliwo akatale kali luddawa ako kagobye mutabani wa Beni yali Minister of State for Economic Development President agenda Yeruzira wali akatale akaliyo kali mu Lord Reserve n'akawa amabaati 10,000 bagateekako yagendayo ng'enkuba etonnya kati ne bamugamba nti ababbire bamugamba nti eyo Lord Reserve bayina ettaka lye baagala obbaguza ne wazana baabikola I told Kiwanuka don't think that we're more knowledgeable than the president. Do what the president told you to do. Anti Kalim Road Reserve, yes, it was totally informed. How come that people constructed a market on the road reserve without the knowledge of the Inula? Ewabadde Inula era wabaddewo. N'ogamba kaakati nti abasajja baazimba mu ttaka lya leerwe mba ngenda kyengera leero yonna baagijjawo bazimbye n'amayumba kakati ngoga nti rehabilitatinga leerline nti omenya amayumba g'abantu weyayo when these people were constructed ate ab'omuleero bennyini be bazibaguza kakati oyina okukitegeera ti by the time the Hamu talinga kakati onuulya bano abasajja babadde badda ku myalo ne beezimbirawo amayumba gaabwe emyalo biiki zonna zibeera ku nnyanja bayagala kufuna mpewo ya nyanja you must put up a committee ekizimbe kyonna mu Kampala omanyi lwaki mu Kampala bazimba ku Lwamukaaga na Sunday any structure above 3 feet becomes an illegal structure must be demolished with a court order. It becomes an illegal structure. Ekizimbe kyonna kasa kifuuka because kiyita city council n'emala ejja nesanga nga wazimbye ekizimbe n'ozimbako fuuti 3 n'ekikubo bawobera ne bakusiba kitegeeza tekiba illegal kiba legal. Kitwalibwa nti it is declared legal illegal after court order. Naye you cannot demolish it. Omusajja yajja nabba ettaka ku ttaka lya Nakivubu Primary School n'atandika okuzimba ekisenge kye mukyala Seninde ng'awuza tujja kulijjayo we shall reclaim atya yalijjayo where were you when this man era ekintu ekiba kibiddemu nnyo ettaka basanga poloti ne beefuula mbu gundi baagimuguzizza irigale yayiwa mayinja
ayiwa seninti ekitegeeza ebitongole bino enforcement yabyo eyina okubeera bulindaala buli kiseera kyogamba mwe temwalaba ko bannannyini ttaka kasita omusenze asimba omuvule kasita omusenze akomerera ennyumba mwe temukimanyi omusenze ku ttaka lya nannyini ttaka aziikibwa fuuti 4 fuuti 3 temporary omusenze bw'aba asenguka tabambula nyumba yabba tajja mu nzigi. The moment you allow omusenze to plant permanent trees in your land has become a land road. Kati ettaka litutte. That's why these land roads were very shrewd. Buli muntu ayina ettaka yabeeranga omutongole akuuma ettaka lye nga bakimanyi nti kasaasimba omuvule kasaaziikawo fuuti 15 y'omutaka ettaka liwambye. Kakati nabano balina okutegeera toyinza kuddiranga musajja nga Hamu nga Kayanja n'ogamba nti baazimbanga basiru ne bateekamu gundi zaabwe amayumba ago. At that time city council yali ebyo si byeriko. You must now say we made a mistake and you must find out ennyanja yeyeeyongedde yeebooze tukuyita okubooga ennyanja yeebooze ennyanja yali eboozeeko yes ennyanja yaboogako ennyanja yabooga mu 1908 era waliwo ekitabo yali gavana Sir S.S. Bero gwe babbulamu omwalo gw'Ebbeero yawandiika ekitabo nti omwalo gwo Lake Victoria yabooga. Kakati today waliwo one explanation nti mwateekako ddamu 3 ku nnyanja the flow of water kyovula agakomyewo ne Mwanza ne Kisumu the flow of water. President yakugamba nti singa tetwakola ddamu yakubiri twalibadde tugateekawa kuba tusumulula wanne gagenda ekitegeeza blockages on Lake Victoria on River Nile can be naye tewali bayinginiya baasoma tebakimanyi bayinginiya abaasoma. President naga nti ekisamba kyazze nga kiriko omuwogo kiriko nakinedda mulimu temporary bizingaazi bajja ne balimako kati gende ekkoki eri ennyanja bagiyita kijja nabalola ekala kuba kikono bukono ne balimamu amayuni balima era ekyo bulaba batugamba nti kijja nabalola bwe bejja ekuba firimbi ekuba kengere bekwatiddemu bakwatiramu oyinza okusanga nereka wamala naye kikono bukono era mulimu ennyanja ebyennyanja ebinene ekkoki bagiyita kakyera bubamu nettosi isnoti teyina nsulo zaayo. So therefore kati ebintu ebyo byonna okujja mu kiseera kino nti kakati olaba Yusuf bagisolovinze every land road atudde n'abapangisa be depending on where he got the money. Buli muntu land road atudde n'abapangisa be kubanga mu mulinga abagamba nti ye land road yewera sente mu banka n'azimba ekizimbe ekyo ng'agenda kusasuzaaki abapangisa. Kati mumugamba nti ye abaleme bajjako sente aleme kusasula banka ekizimbe kiba kitwale. Is that what you are doing? Kakati naawe obanga judgment yetu batukolerako naawe engoye ze walekamu naawe zikabira abantu ku bwereere. Okay, mwani Tamale katukome wano obudde butuweddeko.